atasanyuka n'agenda mu kkooti ndoza kye kisinga okubeera ekyamagezi bw'oba nga olina ekitakusanyusizza ogenda mu kkooti ndi ready mweteekedde naye abaganda bagamba nti senkusigule ekusigule bw'ogwa akuyita ki kadduwa nnema tolowooza nti mmala okutula mu ntebe n'onzijayo ndabanga olusozi gambalagadde bwe mbiraba naali badde ngamba nti yalize ne tukola naye bw'abanga alinawo ezimuwokya essente z'ayagala okusaasaanya ajje anaazisaasaanya naye ndowooza wawabira commission kubanga zisinze nerangirira commission yerangira naye bw'anaaba nanga mpawabiriddemu fine tujja kgenda mu kkooti si lwensosa okgenda mu kkooti ate nga mpangula kkooti mbadde nziwangula zonna ezisinga so I'm not worried about that. Mbuyinza kigambo kikulu nnyo kiraze level of stability, political stability. Abakulu abaliwo mukimanyi nti twalinako ne gavumenti ezaamalanga emyezi ebiri, twalinako ne gavumenti ezaamala emyezi omukaaga, twalinako ne gavumenti yalemwa n'okuteekawo president ne bateekawo olukiiko lw'aba president, olukiiko lw'abantu bataano nga lwe lw'aba president. Kakati NRM esobodde okukulembera eggwanga lino n'eteekawo obutebenkevu mu by'obufuzi ate n'eteekawo okugatta abantu mu Uganda. Zikyensinga okwagalako NRM kyegassa abantu bonna mu Uganda, egassa abakedi, ereese abagisu, ereese abakonjo, ereese abamba. Kwegamba NRM mass party egatta abantu bonna era party ya Uganda yonna. Nolwekyo ebintu bingi nga nsookera ne kumwe abambuza ebibuuzo mwe bamu ku gains zetulina eza NRM nedda tewabeerangawo bamawulire babuuza abantu bibuuzo, tebaalingawo naddala abakulembeze. Naye kati mwe bwe muba nga weemuli mubuuza mukola amawulire, mutubuuza ebibuuzo, muweereza abantu amawulire ag'enjawulo. Nze ndaba ezo gains. Abantu buli omu alina kyafunye, azimbye akayumba, aweeredde omwana, those are the gains. Ti abaana baffe betufunya agemye omwana. Abantu abasinga obungi namwe wano ndabawo nga NRM ye bagemye mumwe abamu kumwe nga temwandibaddewo singa tebabagema, singa tebagema bamaama bammwe temwandibaddewo. Those are the gains. NRM etandikira ddala ku mwana ng'akyali mu lubuto nemuyamba, nemugema, nemuwonya endwadde, nesomesa bamaama. Fedda polio yali muyitirivu wetwabeerera abato. Polio yali muyitirivu. Nenjukira mu family yaffe twalinayo aba polio nga bana. Ba polio ddala nga bana. Kakati otunula mu family ezisinga nga temukyalimu nnyo bantu ba polio, kujja nga waliwo mistake ebaddewo ey'amaanyi ennyo. Nolwekyo ebintu bingi nnyo. Enguudo tunuulira mukono waffe wano. Kakati enguudo ze tugenda okufuna eza World Bank, ze enguudo zokka ze tulina wano, ze tugenda okufuna ez'omulembe. Naye tunuulira biki ebinaazivaamu, tunuulira enkulaakulana egenda okubeera wano. Omuntu ali ekiwanga akuba capati, nga capati z'enfuufu eziyiikamu, atunda engoye, omukyala atunda engoye mu kaduuka k'engoye, ng'engoye zisiiwukira ku mudaala olw'enfuufu. Naye nga NRM ereese enguudo ezigenda okubeerawo eza kolasi. Ndabira ddala nti nno tulina ebintu bingi nnyo okubeera ddala ku political stability, okutuukira ddala ku byenfuna. Deliberate, enteeketeeke nga ziri deliberate, nga ngenderere ezijja abantu mu bwavu ekitabeerangawo kko olw'okunonda nga ssentebe waabwe. Kigambo kikulu nnyo abantu okwesiga, wadde nga tobadde mu ofiisi okumala emyaka 10 ne bakulonda ne bakwesiga bakuze mu ofiisi obakulembere. N'ekyo mbeebaza nnyo abantu b'emukono. Ebintu bingi bye tulina okukola okusookera ddala mukono waffe ono namuleka okuweereza mu mpeereza mu Uganda yonna nga mukono nnamba emu. Ekifo kye twali tubaddeko mu Uganda yonna mu by'empeereza bakiyita national assessment yali nnamba 4. Olwaliro mukono ali namba 145 mu disitulikiti 146. Ekyo kintu kitiisa era kyabulabe. So mukono ngenda kumuzzaayo ku nnamba emu, wadde ng'ebigenda okukolebwa bigenda kuba bingi. Abakozi ba gavumenti abamu baakyama dda, abaali baweereza obulungi n'obwesimbu
olw'okuba balekebwa emirembe mingi buli omu okukola kyayagala bonna bakyamadda. Omukozi wa gavumenti alowooza nti olufuna ssente olwo lwagenda okukola ku bizibu bye ye nga ye ne bwe zibeera za service delivery, alowooza nti olwo lwagenda okumaliriza ennyumba ye, lwagenda okuzzaayo abaana be mu ssomero, lwagenda okusasula amabanja ge g'alina. So tulina okusooka okukyusa endowooza eyo. Abakozi ba gavumenti tubazze mu ndowooza ey'okuweereza abantu. Tekitegeeza nti ngenda bagoba ku mirimu, no, kitegeeza nti ngenda kubategeeza kiki balina okukola, kubanga bonna bakimanyi nti kye balina okukola nkimanyi. Si bo be bagenda okunsomesa ekyokukola, naye nze ngenda okubategeeza kiki kye balina okukola. Tulina kye tuyita clients charter, nti tulina endagaano gye tulina okukola ffe nga district n'abantu baffe aba bulijjo. Mu buli kitongole tulina okulaga kiki kye tugenda okukolera abantu, era tulina okulaga mutendera ki na bulungi ki, abazungu kye bayita standard ki gye tugenda okukolerako emirimu egyo. Naye ng'ekisinga obukulu mu kyonna ekula nti omuntu yenna owaffe owa bulijjo bw'abanga alina kye yeetaaga mu bakozi baffe aba gavumenti abali mu disitulikiti y'e Mukono, kababeere bakumuluka, kababeere ba ku kyalo, kababeere ba mu ssomero, kababeere ba mu ddwaliro, akifuna ate nga bw'ateeka okukifuna. Ekirala be bavubuka. Abavubuka tulina bangi nnyo naye bangi tebalina mirimu. Naye bwe nali chairman nalina kye nali ntandise kye bayita community vocational training, nga abavubuka tubatendekera mu community. Bwe tusanga ow'ebbajjiro tusobola okuteekawo abavubuka baffe, ow'ebbajjiro ne tumusasula ssente n'atandika okutendeka abavubuka baffe, naye ng'abatendekera mu community eyo gye bali. Omukozi wa yingini z'amaato e Katosi nga naye tulinayo abavubuka batendeka, n'abatendekera awo. Omuzimbi kubana bwe twawanga contracts ng'alina abavubuka batambula nabo abakola omulimu naye nga bagenda basoma, nga basoma bakola. Bamakanika mu magaragi nga nabo tulina abavubuka be tuteekayo ne basomera eyo okukanika. Tugenda kuddamu enkola eyo, kubanga mu nkola eyo abavubuka twabatwalanga e Nakawa mu ssomero lya gavumenti ery'e Mukono ne babawa kye bayita trade tests, ne babawa ebibuuzo ebisobola okubakebera mu bye bakoze, naye nga si biwandiike nti oba okubala kufaanana kutya anga ebeera etya, naye nga bwe kubeera kuzimba bamuwa ebyetaaga okuzimba n'azimba ne balaba oba asobola okuzimba obulungi. Bwe kubeera kubajja bamuwa ebyetaaga okubajja, bamuwa embaawo n'emisumaali nga abajja emmeeza. Bwe kubeera kukanika nga nsumula yingini yiiyo ddamu ogipange. Abavubuka abayita mu section eyo baali 3,735 nga bafuna certificate eza gavumenti. Bwe kuba kusiiga langi basiiga langi, oli n'avaayo nga abatendensi n'ettendekero lya gavumenti limatidde nti asobola bulungi okusiiga langi. Ekyo kyali kyavaawo, tugenda kukizzaawo okula nti twongera abavubuka baffe bawasikiriza. Ekyokubiri yakkiriza era tugenda kwongera okulaba nti tukigoberera okutuwa wano skills center ey'abavubuka. Ssente eno yegenda okutendeka abavubuka mu mirimu egy'enjawulo gye baagala, bo gye bawulira nti gye beetaaga, oba kuzimba, kubajja, kukanika, buviiri. Ate bavaawo gavumenti ebawa entandikwa banaatandikira. Mwe mukimanyi nti Mukono erina bikumi na bikumi bya factory, era mu Uganda yonna Mukono yesinga factories ennyingi. Tuyinza ogiyita industrial destination of Uganda. Kakati twagala okulaba nti abavubuka baffe bafuna ebitundu 3 ku buli 100 eby'emirimu. Ekyo tugenda kiteekamu ordinance. Nga district tugenda kuyisa ordinance okulaba nti buli atandika factory wano ebitundu 3 ku buli 100 eby'emirimu bigenda mu bavubuka. Ekirala kwe kulaba nti okwenyigira mu by'obulimi. Twagula ekyuma ekisima nayikondo, simanyi status mwe kiri, ng'oggyeko okusimira abantu amazzi, kuba kakati twagala kugraduatinga kuva ku mazzi aga nayikondo tudde ku mazzi aga taapu. Twagala era ekyuma kino kituyambeko okufunira abavubuka amazzi ag'okufukirira ebirime. Abalima ennyaanya bayinza okwekola mu gurupu yaabwe ku kyalo, abalima enva endiirwa, abavubuka baagala bintu bya mangu, abalima biriŋŋanya beekola mu gurupu
ne tusima production well eyinza okuvaamu amazzi agayinza okubayamba okufukirira ebirime ebyabwe. Ate tugenda kubasomesa nnyo n'ebyo bayita abazungu biointensive farming, sustainable agriculture, ebyokulima ebintu ebisinga nga tebakozesa nnyo ddagala lino eggule naye nga bakozesa ebintu ebiri mu community, olw'okuba twagala babeereko ne bye batandika nga tebeekwasizza nti tebalina capital. Tugenda okulaba nga tubafunira tractor okuva mu gavumenti eziyinza okubayamba, naye nga tufunayo ne butrakita obutono obusobola okulima mu butundu obutonotono, kubanga tetukyalina bantu balina bitundu binene nnyo mwe bayinza kulimira. Tugenda teekawo special program ey'ekkoome tugikwataganye ne program ey'ebitundu ebirina obuzibu mu Uganda, kubanga n'ekkoome kye kimu ku bitundu ebirina obuzibu. Teriyo latrine, method zonna eza latrine zaagaana okujjako method gye nateekayo emu eya flushing toilets. Nze nazimba ekimmi ezokka ye method yokka ekola eya toilet ku bizinga, so twagala buli kizinga okukiteekako toilet, si emu si bbiri naye ziwerako, kubanga ebizinga birina abantu bangi ate bonna babeera wamu. Babeera mu kitundu nga kya eka 5 bonna nga bali awo, naye nga ne latrine emu tebamala. Kati bw'otunula ekizinga ng'ekyekimi kiriko abantu abawera 9, kati balinako toilet emu gye nazimba eyo, waliwo n'endala eyazimbiddwawo eri commercial. Twagala okulaba nga tubongerako. Ate era buli landing site yeetaaga okubeerako eddwaliro, ate era n'okubeerako essomero. Bino twamaze okubikkiriziganyako ne president kyagenda kubiteeka mu program, bigenda kuteekebwa mu program office ya prime minister, tulabe nga buli kizinga kiriko eddwaliro, kiriko essomero, kiriko latrine, kiriko n'amazzi amayonjo. Wadde bali kumpi n'amazzi naye ate ago amazzi si malungi ga kunywa, beetaaga amazzi amayonjo. Eddwaliro ng'ery'ekkoome twagala lifuuke ennamba 4. Ate era tulina omukisa nti twakolaganye n'abakiira bano abakola emmotoka, tebagenda kutandika okutukolera yingini ez'amasannyalaze ezikozesebwa amaanyi g'amasannyalaze. Era twabadde nga twogera n'abakulu abo, kubanga nayogera nabo wano emukono, nze nali ngenda obbawo ettaka we batandikira wano emukono, naye bwe navaawo ne bagenda ejjinja. Kati eyingini ezo zebagenda okusooka okutesitinga ez'amasannyalaze bagenda kusooka zitesitingire waffe n'ekkoome, tubeere nga tufuna yingini ez'amasannyalaze eziyinza okutambuza abalwadde amangu. Era nina essanyu n'okubategeeza nti ne minisita aliko General Katumba yakkiriza ekkoome okutuwa feri ey'ekkoome, era nayo egenda kutandika. Ekirala kyekyengu, ebyuma babipaakinga byameramu omuddo byafa, tugenda kubiddaabiriza ate wamu n'okusikiriza gavumenti naffe okusala amagezi okulaba nti tufunayo ebyuma ebirala binatuyamba. Ekirala kubanga supervisinga municipality, ekyamaani wa district ne ba MPs, olw'okuba tebadde na supervision, buli kimu ekikoze nga bweyagala. Weesanga nti ssente ezisinga ezijja mu municipality wano ezisinga ziggwera mu mikono gy'abakozi ba gavumenti. Tewali mulimu gw'olaba gukoleddwa wano Mukono ye municipality esinga okubeera emabega mu Uganda yonna, yetali mu nguudo za kolasi, yetali mu mataala, osangamu n'obuguudo nga n'emmotoka ebbiri tezisobola kuyisinganya mu municipality, kubanga temuli governance. The governance here is poor, extremely poor. Naye olaba nga abantu baleekaana wano n'obukulembeze, nga n'abantu balonda abantu boolaba abatalina ideas bayinza kuleeta mu municipality eno. So twagala okulaba nti municipality eno tugizza obupya, tukolagana n'abakulembeze bano tugirobingira, efune ssente ezinagiyamba, tukola ku by'ebisaaniiko. Mumanyi mu Uganda yonna nze nasooka garbage recycling, bwe natandika wali eseeta garbage recycling project. So twagala okulaba nga tufuna enkola ennungi ey'okurecycling ebisaaniiko, tubikuŋŋaanye tubikolemu eby'omugaso. Nina ne tekinologi okuva Fairfax eri e Washington mu America, era nali nagireeta dda wano, naye abakulembeze abaali wate omugwe mbadde nvuganya naye balemererwa ogiteeka mu nkola ey'okukola amasannyalaze okugajja mu bisaaniiko. So tulowooza nti kitugenda kukikola. Call center abantu abasinga obungi. So call center nali natandika call center abavubuka bayinza okukolera emirimu egy'ebulaaya nga bagikolera wano, nali nagitandika mu community center awo. Ngenda gizaawo kubanga baali bagifuula internet cafe. Nze saatandika internet cafe, natandika call center. So njagala call center ngizeemu amaanyi na buli urban council naddala bwe tulina town council nawo tuteekewo call center. Naye yinza okuyamba abavubuka baffe
abasomyeko okufuna emirimu egyebweru naye ng'ate bagikolera wano. So kati yenkola eyo yenkola ey'omu nsi yonna esobola okuyamba ku bantu baffe okufuna emirimu okusinga abaana ne bagenda e Dubai nawa ne babajjamu ensigo n'ebirala naye nga banoonya akasente naye nga tebakafuna ate nga n'obukulembeze tebutaddewo program. Amazzi nga bwe nakyogeddeko tulina ekyuma ekisima nayikondo tugenda kuteeka amazzi aga taapu mu byalo byaffe kulaba nti abantu baffe bafuna amazzi. District Service Commission of course tugenda kufuna District Service Commission ennungi egenda okugaba emirimu nga nze ndowooza eriwo yaluzinga credibility. Nze ndowooza eriwo baali badde honorable enough ne babivaako simanyi nti naasobola okukola nabo kubanga sinza kukola n'abantu ba mivuyonzi nga Lukooya wakiri tulwana naye nga sikoze na muntu wa muvuyo. So ndowooza eriwo baali badde honorable enough ebintu byagaana wabaawo ebigaana n'obireka tufune District Service Commission enesobola okuwa abantu emirimu. Tulina emirimu egisukka mu 9 emukono egyetaagwa abakozi. So bwe tutabeera na District Service Commission eyewa ekitiibwa kuba District Service Commission babeera balamuzi bali ku level y'abalamuzi beetaaga okubeera abantu abalina integrity. Sisobola kukola n'abantu bagamba nti kuwa omulimu gwe guti sooka ompe $2 million sooka ompe $3 million abalina babulooka babasololeza ssente. I can't work with such. Sisobola kukola n'ebyo era ekyo bakimanyirewo waliwo byesikkiriziganya nabyo. Special program empya ennyo gye tugenda okukola y'abakyala ba single mothers. Maze okukolagana n'ebitongole nga UN Women bagenda kutuyamba okuyamba ku ba single mothers abakyala bannamwandu abasajja be balekera abaana bano b'omusajja oyo bwe mukwatako mumusiba olwaleero tagulira mwana talina kyamuwa. Twagala okubawa program egenda okubayamba ng'etandika ne training capacity building. Tunasooka n'okubawandiika kuviira ddala ku byalo nga tukozesa abakulembeze baabwe tukole training yaabwe then tutandika okulaba engeri gye tuyinza okubayambako. Programs nina nnyingi nnyo.